Olwaleero Bannayuganda bakedde okukkirira bokisi okusobola okulonda Bassentebe ebyalo e Makerere 3 mu Mayinja zone. Embiranye ey'amaanyi ebadde wakati wa ssentebe wa Paaka Muzamirundi munnakibiina ki NRM ne ssentebe abaddeko Abdul Migadde, wabula wabuliseewo obutakkaanya. Abatuuze baganya okukkiriziganya n'amannya agabadde gasomebwa okuva mu legisitiimu gye bagambye nti si ya kyalo kino. Embeera eno etutte ebbanga eriwerako nga tebakkaanya ku kintu kyonna kukolebwa, era nga wano abavubuka ababadde basaakaanya ng'abamu bagamba okusoma amannya mu legisita kugende mu maaso, ate nga balala baagala basimbe busimbi mu migongo gyabo be bawagira. Kino kiwaliriza poliisi okwongera okuyungula abasajja bayo okusobola okukakkanya ku mbeera, wabula ekiddiridde be bavubuka okutandika okukasukira poliisi amayinja nayo n'ebaanukuza Kiboko ssaako n'Amasasi mu bbanga okusobola okubagumbulula. Oluvannyuma bakkakkanye ne basimba ennyiriri, wabula ate oluvannyuma nazo zigaaniddwa ne baddamu okusoma enkalala. Oluvannyuma lw'okusoma enkalala ne bakakasa abalonzi akuliddemu okulonda essa atandise okubala wakati mu bukuumi bwa poliisi n'alangirira Muzamirundi munnakibiina ki NRM ku buwanguzi, era abawagizi be ne bamubeba ne bamwetoolooza ekifo kyonna. Ndiba asiimye abantu abamulonze era n'avumirira ekkufujja erikoleddwa abatuuze, wabula n'abategeeza nti si wa kusosola muntu yenna era nabo agenda kubaweerereza wamu. Kyankalanyiza akalulu ne watuuka n'okubaamu amasasi ne gavuga, naye nga kivudde ku mbeera y'abo bannaffe be tuvuganya nabo. Nkivumirira kibadde kikolwa kikyamu nnyo. Mu ngeri y'emu emiggo ginyoose mu kulonda ssentebe wa Ssaayi Wambale Ward mu ggombolola y'Egombe mu munisipaali y'e Nansana. Ekifo kino kibadde kivuganyizibwako Samuel Kamulege yeesimbyeyo ku bwa Namunigina ne munna NRM Expirito Kisitu, wabula wabaluseewo obutakkaanya oluvannyuma lwa munna NRM Expirito Kisitu okulangirirwa ku buwanguzi, era wano Kamulegeya amukakkanyeeko ne beerigita emigoba nte. Expert alangiriddwa ku buwanguzi n'obululu 390 nga Kamulegeya alangiriddwa n'obululu 350, wabula ng'ono awakanya ebivudde mu kulonda ng'agamba Expert alangiriddwa ku buwanguzi kyokka ng'ate obululu bwe tebubaliddwa. Ono ategeezezza nti waakugendayo kubira enduulu eri bekikwatako asobole okufuna obwenkanya zaabwedde Hindu. Yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.